maaso wakati wa Uganda ne Rwanda ku boda kyannaku naffe kitumazeemu amaanyi kubanga East Africa twayingira mu mukago. Omukago ogwo gulimu amawanga agawera Rwanda mwali ne Uganda ne Kenya ne Tanzania. Twandisuubidde nti kati enkolagana ya bwasseruganda era nga tugenda mu maaso nga waliwo twasayininga ne kye bayita Common Market Protocol. Common Market Protocol kitegeeza nti omuntu tomukuba ku mukono ng'ayingira e Uganda oba e Rwanda oba e Tanzania oba Kenya ne wabeera atambuza capital oba ebyamaguzi byonna ne bw'oba oyagala kutandika bizinesi ebweru wa Uganda ekintu ekyo era wandibadde tofunamu buzibu nga bw'oba oyagala kuggulawo bizinesi Rwanda, Uganda, Kenya oba Tanzania oba Burundi twandibadde tutambula bulungi n'ennaku zino Southern Sudan. Naye kati ate bwe bagamba nti ensalo yaggaddwa ate emmotoka mbu tukyakola nguudo ng'ate kimanyiddwa nti ddala enguudo siwaliwo oluguudo lwe bakola kijja kitutawaanyiza obwongo era tunakuwalira wamu n'abasuubuzi baffe abakwatiddwa ebintu byabwe ku nsalo. Ekyennaku nti ebimu ebintu ebyamaguzi ebimu bivunda ng'ababadde n'ebyennyanja byavunze, ababadde ne gundi n'obukoko obuto obwo bwafudde. Kati abantu abo bonna abalina ebya perishables ebyokulya bonna bafunye obuzibu. Tulowooza nti ekintu kino twandyagadde nnyo ministries esatu zikikwateko mangu kiggwe mangu. Waliwo ministry ya trade, waliwo ministry ya East Africa ne ministry ya regional cooperation oba ne ya foreign affairs. Singa zikwataganye mangu ekintu ekyo ne bakijja mu ddiiro kuba abasuubuzi bali mu kufiirwa. Tuwuliddeko tutuuseko ku ministry ya trade nga tubabuuza abantu baffe bali kuki ne batugamba bagenda mu lukiiko lw'aba stakeholders era olwaleero bwe lunaazibira bajja kuba bavuddeyo n'enkola eneyamba abasuubuzi baffe. Tulinza amatu tugatadde ku ttaka batugaye bagenda kukola communication as soon as possible. Naye nga bwe banguye ebintu okufiirizibwa okwo okusooka busoosi nga abali mu mukago ogwa East Africa whereby Rwanda ne Uganda tuli ba member ate ng'ekyo kijjewo kyokka okuva edda nedda tumanyi nti Uganda ne Rwanda tukolaganira wamu. So Rwanda okweyisa bweti bandivuddeyo okusingira ddala gavumenti y'e Rwanda kuba sigenda gamba gavumenti ya Uganda kuba si gavumenti ya Uganda nti yeganya ebintu okuva mu Rwanda okujja mu Uganda naye eri gavumenti y'e Rwanda okugaana ebintu okuba n'abantu baabwe okuva mu Rwanda okujja mu Uganda n'ebintu okuva mu Uganda okugenda mu Rwanda. So nze nandisabye nti gavumenti ya Rwanda yandivuddeyo netuwulira kyennyini ekituufu kiki kye bategeeza kiki kye baagala kuba abantu baffe okusingira ddala Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe bakitaffe bamama baffe bafiiriddwa ebintu bingi. Mwalabye ng'abantu bafiirwa ebintu byabwe, oli asuubudde muwogo, oli n'asuubula emiyembe, oli n'asuubula ennyaanya, oli n'asuubula ebyennyanja, amanye ateesemu ssente nnyingi, amanye agenda kufunamu ssente, agenda kubitunda nebituuka nebivunda. Ekyo tekikosa oyo musuubuzi yekka naye kikosa n'eggwanga nga Uganda kuba oyo musuubuzi wagenda ajja n'agula ku Bannayuganda, Abannayuganda ne bagula ebyokulya, ne bagula sukaali, ne bagula sabbuuni, ne bagula ki, ffe nga gavumenti ne tufunamu ki? Netufunamu omusolo ogusobola okutukozesa emirimu gye tukola. So njagala okukubira omulanga gavumenti y'e Rwanda nti yandivuddeyo mu bulambalama netubuulira kiki ekiriwo kuba nga Uganda ffe tulaba nti tewali buzibu kuba teri gavumenti teri mugundi wa Uganda yenna eyagambyeko nti Abanyarwanda temuleeta muno byammwe oba Abanyarwanda temukkirizibwa kujjawa naye kiri eri. So kibeera kizibu nnyo ogamba n'ovayo n'ogamba nti kirabika gavumenti zonna zirina obuzibu. Nze ku lwange okusinza kwa analysis yange ngamba nti gavumenti y'e Rwanda kirabika yerina obuzibu ne gavumenti ya Uganda naye ate nga tevuddeeyo kutubuulira buzibu kyobuliwo. So twandisabye nti olw'enkolagana ebaddewo olwa brotherhood ebaddewo nti tuli ba Luganda kuba Omunnayuganda n'Omunyarwanda ffenna tuli biki tuli kyekimu era tumanyi nti ebizibu byaffe tubikwatira wamu nga Abannafrika nga aba East Africa naye okusingira ddala nti ng'abantu otubadde tukolagana nabo okumala ebbanga. So kibi nnyo ekiriwo njagala okusaasira abantu baffe abafiiriddwa ebintu byabwe okusingira ddala Abannayuganda n'ab'e Rwanda nabo
abafiiriddwa ebintu byabwe ababadde n'ebintu nga baagala okubijja mu Rwanda okubireeta mu Uganda oba n'okujja mu Uganda bagule ebintu babitwale mu Rwanda olw'ebizinesi ezo zigize ki. So situation eriwo egenda kukosa ensi zombi, ekosa gavumenti ya Uganda nekosa ne gavumenti ya Rwanda. So nandigambye nti tetubeera nga njovu kuba kino kiringa enjovu wezirwana essubi lyerigira ki lyerikala. So abasuubuzi ba Uganda n'abasuubuzi ba Rwanda be babonaabona naye nga tetumanyi lwaki enjovu weziri lwaki enjovu eri evuddeyo negamba nti mwe temusala kudde eno nammwe temusala kudde eno. So it's unfortunate. Security. Sometimes people bring issues of generals. They tell you leave issues of generals to generals, issues of security to security men. And some people might assume that for us we are not security men. And yet everybody is security concerned. Like me as a person, I'm concerned. And whatever happens between Rwanda and Uganda is a matter that concerns every citizen. Because it affects us. It affects everybody. And you know now we are talking about the East African community. The protocols that we have signed, several of them. For me the question first of all, how far have we gone in terms of making sure that we are fully aligned with those protocols? We execute them the way we have agreed. Yes, so this turmoil, this vapor that is quietly moving between Rwanda and Uganda, I think it's something that we need to understand clearly. And we want to ask the government to come out clearly and tell us. Parliament needs to know what is the issue. What is the issue? Yes, maybe we don't want to divulge some information because of our own what? Security. If it is so, let somebody come and tell Parliament that because of security issues, we cannot tell you details. But come and give us some highlight. What is the issue? Not every day there's a problem. Tomorrow another team is stuck. Hey, they almost arrested one. So hey, problems. So for me as a member of Parliament, I'm saying it's a national concern. Government needs to come out urgently, tell the country what is happening, what is boiling between the two countries, because it will retard our development. And it will also put a question on the issue of EAC. Yes, given the fact that we are trying to move forward, if we don't deal with that matter, it will peg our movement down. Thank you. Kati ekisooka naffe tusaasira nnyo mikwano gyaffe abali ku board ababadde batwala ebyamaguzi byabwe e Rwanda. Rwanda ne Uganda balinga katone waswa. Kubanga era mukimanyi nti Mwami Museveni ne Kagame balwana bonna mu lutalo lw'e Luweero ne beenunula. Ono yeenunulira wano mu Uganda, Kagame n'addeyo ne yeenunulira e Rwanda. Yasooka kwenunulira wano, oluvannyuma n'addeyo ne yeenunulira e Rwanda. So ba Luganda era ne ensi ya Rwanda ne Uganda ba mukwano. Bw'otunuulira entambuza yaabwe ey'ebyobufuzi, entambuza yaabwe historically mu by'okulwana mu lutalo, so n'embeera yonna era naffe kyatwewunyisizza nnyo okulaba nga buli kaseera wabeerawo tension. Okuba nti gavumenti ya Rwanda etuuka n'okuggala ensalo n'etafaayo abasuubuzi oba bafiirwa naddala abo abaddiringa mu perishable goods mu bintu ebisobola okwonooneka. N'eteekawo n'obukwakkulizo obuli awo obutategeerekeka. So ffe kyatulumye ng'ababaka era nga bannayuganda, era kye tusaba kwe kulaba nti gavumenti ya Uganda n'ey'e Rwanda zisobola okutuula ku mmeeza ne zikkaanya. Kubanga bagamba enjovu ebbiri we zirwanira essubi lyerikunkumuka. Kati essubi liri mu kunkumuka, abantu bafiirwa ssente zaabwe, abalala babawadde diversion mu routes ze babadde nga bakozesa. So n'abali eno nabo bawongedde okulaba nti no wateekawo obunkenke. Naddala nga twakajja tusayininga East